For your information, I got a lot of threats. I was intimidated. We are going to lose out of drugs of AIDS. Aid is going to be cut off. Tourism, trade, export. I said, so what? That you're going to be blocked from going to America. Do I need to go to America? I was sent here by people of Bukedea. I am what I am because of my people. I am not because I want to go and get a donation. If you're saying there will be no food, I'll go and dig cassava in Bukedea. I was forced to switch off all my phones. I said, let me finish this session. I want to thank the legal brains, the Honorable Segonas. You did a great job. Seruganda, ebyo nno byali bigambo bya Speaker Anita Among mu kiseera nga ensonga z'etteeka erikugira obufumbo bw'ebikuku munda mu ggwanga erya Uganda nga zikutte wansi n'ewaggulu. Speaker avaayo n'ategeeza nga bwe yali atiisibwa obubaka obwali bumuweerezebwa omuli okuba nti ajja kuteekebwako nnatti obutadda mu mawanga g'ebweru omuli eggwanga lya United States of America. Kakati nno ekintu ekyamala ne kituukirira ng'amaze okuyisa etteeka. America avaayo n'eteekawo nnatti ku ba government officials ab'enjawulo kw'oteeka n'okusala obuyambi obwali bugenda mu maaso n'okuba nga buweerezebwa munda mu ggwanga erya Uganda. Ng'akabonero akaali kagenda mu maaso n'okuba nkakakasa nti bano nno ensonga yaabwe baali bageze mu maaso n'okugikakasiza ddala nti Uganda kye yali egeze mu maaso n'okuba nga ekola okusayininga ku tteeka erikugira obufumbo bw'ebikukujju nti lyali kyamu. Olutuukidde olunaku olwayigwa munnayuganda ngoberera nga eggwanga lya United Kingdom Bungereza lyamaze nalyo okukaliga nnatti ez'amaanyi ku Speaker ono yennyini Anita Among kw'oteeka ne ba government officials babiri abalala abaali ba Minister Karamoja omuli Kitutu ne Nandutu mu kaseera kano gwe munnayuganda ng'ensonga zeekuusa ku mabaati n'obuli bw'enguzi. Amabaati agaali gaweereddwayo okudduukirira abatuuze b'omu Karamoja nti bano abakulu ne bagenda mu maaso n'okuba nga bakozesa woofiisi zaabwe mu lukujjukujju ne balya oba ne babulankanya amabaati gano. Kino nno kyasiikudde emmeeme eri bangi ba government officials n'abantu abalala bangi nnyo ne batandika okwebuuza ddala ku nsonga ezigenda munda mu ggwanga erya Uganda. Bungereza ddala kino kituufu kwe yabadde yasinzidde oba y'ensonga entuufu ddala eyasinziddwako okukaliga nnatti ez'amaanyi ku Speaker Anita Among n'abantu oba n'abaliko ba minisita bano babiri? My visa was cancelled. Have I died? I have said so long as you don't cancel a visa to Bukedea, I have my home and Buyende. I will go there freely. You can cancel the other visa, which is okay. We will not. The blacklist that they are talking about, don't care. Don't worry about that. You have all what you need in this country. In Uganda, so long as your kids are not. Yoyo Speaker Anita Among amangu ddala nga amawulire g'okubanga ateereddwako nnatti obutaddamu kulinnya kigere kye wadde abantu be mu ggwanga erya United Kingdom. Yavaayoko n'ategeeza Parliament ng'ensonga zino bwe zaali zimuguddeko naye nga bwe yali tatidde. Mu kaseera ng'alowooza bino bya mannyu wenu na kubalaatamu oba na kusaaga, Bungereza yayongera okukakasiza ddala nti buli kintu kyonna nga kibadde akirinako obuvunaanyizibwa nga ye Anita Among kasiri nedda omuntu wammwe aleka abeereeyo ffe wano tetujja kumukkiriza wadde mu bimu ku ebyo byagenze mu maaso n'okuba nga biboyebwa oba nga bikwatibwa eggwanga erya Bungereza mwe muli ebizimbe ebiweerera ddala 3 eby'omukyalo ono byabadde alina mu ggwanga erya United Kingdom kw'oteeka ne accounts ez'enjawulo okubadde omutitimbi n'omutitimbi gwa siringi. Guno nno nga kigambibwa nti kwabadde agenda mu maaso n'okuba nga ajja akasente kagenda mu maaso n'okuba nga aweereramuko abaana be mu mawanga ag'ebweru. Okusinziira ku Speaker Anita Among, bino byonna nga bigenda munda oba nga bigenda mu maaso ng'akyali mu bya taata bikoze bitya twagenze okuwulira nga. Honorable members,
these sanctions are politically motivated. The bill that you passed in this house, we are carrying a cross. I am carrying a cross for the 48 million Ugandans. The LGBTQ Act, the Anti-Homosexuality Act, the law, is what is causing all this. This may not be the only banner. Another one will come. In the pretext of corruption, theft, what, all those kind of things will come. But we serve a living God. We serve a living God. But I am telling you, those sanctions, I have had an interaction, and we've gotten to know all what the sanctions are about, which the Minister of Foreign Affairs is here, and at an appropriate time, the head of state will also respond to it, because that is an indictment to Parliament of Uganda. You did pass the law yourselves. Me, I didn't even vote. I shared and you voted. So I am not worried. And if they feel I have property, go and freeze them and see if I will. Oyo ye Speaker Anita Amongi Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ayogera. Bw'atyo yategeeza nti bwe kibanga Bungereza mubanize nti Kasirye bino tebinjigula tama. Mino ndabanga ebyo obutaliimu. Waliwo influence ekiri emabega. Naga nti Kasirye bano abasajja aba LGBT be basinzidde okulabika nga banteekako akazito kano konna. Era Speaker agamba nti etteeka eryayisibwa mu Parliament ery'okuziyiza abali b'ebisiyaga, Speaker agamba nti yafuusa omusaalaba ogw'Abannayuganda obukadde 48 plus. Kakati omusaalaba ogwandibadde gwetikkibwa abantu abo bonna bonna guli ku ye. Buli kimu ekigenda okubanga kijja kirina kutomera ye anti ye Speaker wa Parliament. Naye nga yakimanyidde ddala nti ensonga teri ku yabisiya, teteri ku nsonga ndala y'amabaati oba akina nguzi. Nedda. Nti Kasirye enfuya kamanya nti Kasirye nedda. Eno nsonga yabisiyaga newankubadde tebaagala kuvaayo kukiraga mu lwatu. Speaker Anita Amongi ab'opposition nga bakyagera mu maaso n'okubanga basagambiza okukira akimeza okwenkuba. Nti bwe muba mulowooza nti nze sina kye ntidde wadde. Nze nedda. Sisobola kukira ku makya nti ebintu bwe bityo. Y'ensonga balala nnyo naye nze ne baba balina ebyobugagga bye balowooza nti nyina mu Bungereza. I have no problem with them. Babitwale. Oba balabo bannaavaayo ko n'encomplaininga ekintu kyonna. Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera. Bino nga bigenze mu maaso n'okubanga bibeerawo. Omukulembeze akulembera ensi eno Yoweri Kaguta Museveni tebahabulwa yasitukiddemu n'asisinkana ambassador akiikirira eggwanga lya United Kingdom wano mu ggwanga erya Uganda okumubuuza owaffe bino bigenda mu maaso nga byetiisiza muwala wange ate mwamukoze mutya bino bijja bitya natti kubanga omusango guli mu kooti era wano mu ggwanga erya Uganda tukyali mu kunoonyereza ensonga tuzimanyi bulungi n'ebiri mu kooti mwata amanga ago bwino mwamugjewo akakasiza ddala mulyoke muteeke ku muwala wange oba Speaker w'eggwanga lino natti kijja kitya okusinsira ku mawulire gengera mu maaso n'okubanga nfulagwa Munnayuganda. Ambassador teyamuzizza mu bya ddayi mu byaki yamukakasirizaawo nti owaayi ensonga ziri serious nnyo era nga Bungereza egamba nti omukakyalo ono ayina ebizimbe ebiwerera ddala mu ggwanga lino lyennyini erya Bungereza. Takomye ku kya bizimbe by'ayina mu ggwanga erya Bungereza wabula ayina n'akawunti okuli ssente empitirivu ennyo. Kale nga kyatadde Bungereza ku bunkeeke n'okulowooza nti oba oliawo ebyenguzi ne ssente zino ayinza okubanga omukyalo ono omutitimbi guno agujja mu Bannayuganda. President Museveni agamba what? Okakasa okusinziira ku
achiikirira eggwanga lya Bungereza wano mu ggwanga lya Uganda yakakasizza president era n'amugamba nti owaayi bw'oba olowooza nti bya lusaago mu bbanga ttono nnyo weteekawo okunoonyereza olwojja okukakasiza dda nti abantu boogera mu maaso n'okuba nga okulembera ate basusse we wandibadde olowooza nti we bali. President Yoweri Kaguta Museveni bwe yavudde mu lukiiko yawandiikiddewo ebbaluwa n'agiwandiikira minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru ne kalisoliso wa gavumenti n'abategeeza abaffe njagala wabeewo okunoonyereza okwamangu bunnambiro mundeetere ebikwatagana ku properties ne accounts eza Speaker wa Parliament mu kaseera kano Anita Among ku bigambibwa nti ayina ebyobugagga by'alina mu Bungereza. Jjukira President Museveni agamba nti mu ggwanga erikyakula nga Uganda omuntu ssekinnoomu okubanga ayina ebizimbe mu mawanga ngaago agannaggwadda bwe bayita obugagga bufuggwe obutasobokerako ddala kale omuntu yenna asobola okubanga ayina ebintu ebifaananako bwe bityo oyo nno aba asusse abantu abalala bamulabira. Era yagambye nti kakati okunoonyereza kutandikirewo era n'awa tasiki omulimu omulala kalisoliso wa gavumenti amugambye nti owaayi bwe muba mumaze okunoonyereza ne mukizuula nti ebyobugagga bino gye biri Bungereza bye yakutte twagala okukakasiza ddala mutumu nnyonnyole obanga ddala okusinziira ku tteeka oba ssemateeka afuga ba government officials okwanjulanga ebyobugagga bye balina eri woofiisi eno ono yakikola oba teyakikola lwaki teyakikola. Byabadde bigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni. Speaker wa Parliament ayongedde okubeera mu kattu. Jjukira bino byonna nga bigenda mu maaso njagala kutegeezaako gwe munne Uganda nti omukyalo ono abadde akimanyidde ddala nti President ali ku ludda lwe byonna ebikolebwa ali ku ludda lwe tukateera embundu twatunga obwogerero nze Speaker wa Parliament. Kakati okusinziira ku President Yoweri Kaguta Museveni n'abamuli ku lusegere bagamba nti kino ekyamukubye enkyukwe y'amaanyi agamba nti abadde takisuubira okubanga Speaker we asobola okubeera ne properties n'ebyobugagga ebyenkanidde awo. Akakiiko katandikirewo ddala kanoonyereze kamuwe report ku bikwatagana bwe kizuulibwa nti bya ddala mazima abadde ayina ebyobugagga by'ayina kyekinaddirira ku Speaker wa Parliament Anita Among. Bino byonna nga bigenda mu maaso okusinziira ku Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ayina byayogedde ku lukomo lw'essimu bwe twali twogerako naye. Ogamba IGG ababbi abo baleke bono balemerako ate sente bajja zitwala mu nsi endala wakiri kati ze babba baziteeka wano obanga agamba nti enguzi nnungi. Sseruganda ensonga bwetyo bwekyagenda mu maaso n'okubanga etambula Anita Among atuuyana bwe zikala abamanyi President Yoweri Kaguta Museveni mwangu mu kusamba ddiiru zonna naye kasita alaba ddiiru ng'eno egenda kumulabisa abamubeera ku lusebaga nti oyo kasita alaba nga ddiiru eneemulabisa nkulayira yasooka okyejjamu kakati Anita Among atuuyana bwe zikala. Ggwanga lya UK lyamaze dda okufreezing account liga nti sente zaayinako mpitirivu nnyo nga gye nkomeza. Kujjukiza okusubscribinga n'okukomentinga n'okutambuza amawulire gano osobola okuba ng'oyongera okubeera omumanyi. Next Edition TV gwe mukutu koona awali akadaawo wolengera awali akade bw'omala okusubscribinga okoona ekkade in that bwe tuba taddeyoko emboozi yonna osobola okuba ng'obeera notified oba n'ofuna okutegeezebwa nti aba Next Edition TV bataddeyo emboozi. Yenze muzukulu wa Kyaddo Frank Kasirye nkyatambula naawe wabula olunaku lwero akkiriza nkukumi wano tulinze binaava wa kalisoliiso wa gavumenti kw'oteeka ne minisita w'ensonga z'ebweru.